omubaka wa parliament afiiriddwa omwana mu kabenje ka bodaboda kitalo nnyo ate nga electoral commission ekyusizzaamu mu nnaku ez'okulonderako ba MP ne president ate nga Uganda Police bwetyo etandise okuwandiika abanaakuuma akalulu eyagala emitwalo 10 mirambirira ate nga NIRA nayo etubulire lwaki eriyisizaayo national IDs Ssemujunganda atubulidde Museveni lwanaafa kitabudde aba NRM lubadde luyombo lwennyini. Mathias Mpuuga bw'atyo alangiridde nga bwagenda okusasulira ekibiina kino kigenda okusasulira ababaka ba palamenti bagenda okwesimbawo ku kaadi yaakyo. Bwekyo bwe tulabise muka leero era nkulamusizzaako gwe wena ampuliriza wano ku Uganda Atlage mu mikwesese teweerabira Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road Ennamulanda kitendeka Jansi w'oyitira amakubo we gali okutuuka ejjanyi ku kyaki nga eno gyogenda okusanga apartments omuli buli kimu. Transport teweerabira wa bwereere naddala gwe ava ku airport. Maintenance Palace bano balina solar systems zonna bakubireko era balina ebyamazzi byonna n'ebyamasannyalaze gwe kasita munnange obuukinga nabo basobola okusingira ttiimu ey'abakugu okubeera nga ekuyambako kubinstallinga bakwasa ekizimbe kyo basobole kirabirira mu byamazzi n'ebyamasannyalaze. Okay, nga bwe nkutegeezeza munnange si mawulire malungi yadde n'akamu. Si mawulire malungi yadde n'akamu okuviira ddala wiiki eno gye tukubye emabega abasuubuzi babadde beekalakaasa anti rent mu Kampala afuuse renti emisolo nakyo ku sayidi eri kakati munnange tiya gaasi anyoose mu kibuga naye ebiseera ebimu bagamba nti nnyini mufu yakwata ewawonya. Kakati Uganda ffe bannyini mufu ffe bannayuganda kale munnange tekiriiko nti oba oli wa kiraasi ki oba oli mwaka eri ggwe kati bikutambulira mulungi okola n'olowooza nti n'emyezi egijja mu maaso binaakutambulira bulungi. Dr. Kizza Besigye ensonga ezo ez'abasuubuzi yavaayo n'abayita bamwegatteko ku kwekalakaasa olw'ensonga ezitali zimu naye tewali musuubuzi n'omu yavaayo kumwegattako. Kakati essaawa eno Dr. Kizza Besigye ng'akyawera ennemba n'emisango egyo gye baamukwatirangako okumusiba ndowooza kyekiseera bannyini mufu bakwate ewawunya ti essaawa eno tuli mu kalulu tuli mu campaign weesanga nga n'amawulire gabawa obudde butono wano ku Uganda Atlage nateranga okuyisaawo ensonga z'abasuubuzi bannange kino bannange kiri mu kikuubo kino n'ebirala naye oba oli awo nti kakati kiba kyetaagisiza ddala ndowooza nga bwe bagamba nti nnyini mufu yakwata ewawunya nti kakati awo buli omu akwateko ye waalaba nti weewo omugaso waali kitegeeza tujja genda okulaba ng'omufu yenna tumukutte tumusitudde kubanga Uganda yafa abasajja baagitta. Kati munnange amasasi gabaddeyo tiyagaasa abaddeyo mu Kampala n'okutuusa kati ndowooza bakyali mu nteesaganya era nsuubira okuba nga ajja kuddamu essaawa eno okwekalakaasa kujja kuddamu essaawa zonna kubanga ajja Museveni jjukira nti bwe tuba tugenda mu protest vote mulina okukimanya nti Museveni singa apalapalanya n'akomawo yagamba dda Uganda Revenue Authority enoonye eyongere emisolo ku bantu n'okubeera nga omusolo egukwata tesaaga so nga ate omusolo gwali badde oba oli awo gwina okusasulwa naye emisolo gyo giragawa gye tusasula naddala wano mu Buganda mu Kampala emisolo giragawa lwaki abasuubuzi babateekako emisolo okubalemesa ekyo kiri awo naye nga bwe nkugambye nti munnange ebiseera ebimu abamu babeera tebafaayo babeera bagamba nti birimu ebyobufuzi babipoliticizinze kakati essaawa eno ndowooza biri mu byanfuna. Kakati munnange era ku sayidi endala tubasabire bannaffe abasuubuzi tetubasuuliridde naye nti abakulembeddemu enkyukakyuka baatuuka n'okuba nti bateekawo kwekalakaasa mu Kampala nti bannange mukole muti bannange mugaane ne babagamba nti abo babiyingiramu byabufuzi. Amawulire agafa emikono si malungi mukono municipality eno nno munnange omuvubuka wa parliament amanyikiddwa ennyo
era ng'ono si mulala ye Betty Nambooze Bakireke omubaka owa Mukono municipality kati muwala we munnange abadde asoma amateeka wali ku UCU yafiiridde mu kabenje ka bodaboda. Namirembe Angela omugenzi ono abadde law student wali ku Uganda Christian University Mukono era nga muwala wa Mukono municipality MP Betty Nambooze Bakireke bw'atyo munnange yafiiridde mu kabenje ka bodaboda. Kati okusinziira munnange ku university eno eya UCU Namirembe abadde mu mwaka gwa kusatu abadde third year law student nga asoma mateeka. Kati bw'atyo munnange yafunye ebiwundu eby'omutawaana ennyo era ebitaamulese ku nsi ebyamuviiddeko okufa naku lwabadde lwa Mande ennaku z'omwezi 2 munnange yafunye ebisago. Kakati ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno ogw'ekkumi ku makya ne balangirira nti munnange yafudde era okusinziira ku maama Betty Nambooze ne famire y'Abakireke bwe batyo batugambye nti already omulambo kati guli ne Uganda Funeral Services ne bongereza ku nabaga nti famire ejja kubeetubuulira ebikwata ku maziika ebisingawo awo era bw'atyo byonna okubeera nti Katonda yasalawo yategeezezza n'agamba nti omwoyo gw'omugenzi bwe batyo beesiga nti Katonda byonna yasalawo yagaba era yajjako era ne yeebaza Katonda olw'ekiseera ky'abawadde kye bawangadde n'omugenzi era n'amwagaliza okubeera nti omwoyo gwe guwummula mirembe. Bobi Wine naye munnange ng'amaze okubeera nga afuna amawulire ag'okufa kwa Comrade Angela Namirembe yategeeza n'agamba nti ono yaliko leader of youth wing ekiwayi ky'abavubuka ekya People Power Movement mu Buganda sub-region era munnange n'akakasa nti yafudde oluvannyuma lw'okuba nti yafunye ebiwundu eby'amaanyi ennyo bye yafunye mu kabenje ka bodaboda wali Emmengo. Kakati munnange bw'atyo n'ateekayo okusaasira kwe n'okukungubaga eri famire ey'Abamwami Bakireke n'emikwano gyonna olw'okufiibwa kwa Comrade mu struggle era n'amwagaliza okubeera nti omwoyo gwe Mukama agulamuza kisa. Kati munnange agamawulire gali awo gannaku akakiiko k'ebyokulonda kano kamaze okubeera nga ate kakyusakyusaamu kuti tumanyi lwaki byabakama akoze enkyukakyuka nnyingi nnyo mu kunominatinga mu polling dates byonna agenda bikyusakyusa tetumanyi naye anti munnange bagamba nti ewali omukka tewabula muliro tewerabira aba Timo Property Consultants bano basobola okuyambako okugoba ku nsonga z'ekyapa. Ekyapa kyafuuka ekyapa abantu bakyanga ebyapa weetaaga ababimanyi ababitegeera ne bakubuulira nti ekyapa kyoyagala okugulako kiriko bino na bino be ba Timo Property Consultants Limited ate balina company construction company basobola okuzimbira ennyumba basobola okuguliza ettaka naye nga bano badiringa mu ttaka lya kyapa ettaka ery'ebyapa biriba nga ettaka lya kyapa awo bajja kuba munnange mukwatagana ettali lya kyapa nedda be ba Timo Property Consultants Limited ate ne Mukisa Transport Services nabo weebali nnyo ku 074 bano balina emmotoka esobola okutambuza airport taxi bazirina sobola okujja ku airport okuza ku airport mu budde n'okukutambuza mu ggwanga lyonna basanga ku 074 be ba Mukisa Transport Services. Kakati munnange Uganda Electoral Commission gye tuliko bano bamaze okubeera nga balangirira enkyukakyuka mu date mu nnaku bwe tugenda okubeera nga tulondera president ne ba MP. Kati akakiiko kano kamaze okubeera nga kalangirira date zetugenda okubeera nga munnange tukozesa oba zetugenda okubeera nga fena twetegeka. Kakati newankubadde kaali kalangirira ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwa January 2026 munnange akakiiko kano chairman waako nga sima chairperson Justice Simon Byabakama ono munnange atukakasa nti ennaku z'omwezi 15 January 2026 kakati awo wasibidde ndoza mukama waawo wasobola we wasimbye oluvutu lwawe nti
tusibira naye lufuluka abachwezi tebakyalina makulu kakati munnange presidential polling date shall be January 15th 2026. All campaigns will also stop 48 hours prior to polling date. Nti presidential polling olunaku olw'okulonderako ba MP ne ba president tugenda kubeera January 15 ate era nga ne campaign zirina kukoma ennaku ng'essaawa 48 zezibulayo okutuuka ku date ey'okulonderako. Awo nno munnange mwena okwegendereza naddala abeesimbyewo mu tutaase okubeera nga tukola amawulire aga kkooti kubanga waliwo ebintu ebitali necessary nga bakugamba nti kakati ate yalina gwe yawa ssente ate kakati yali yatuuka n'awaga ku polling station yatuukawo n'akola bw'ati. Ebyo munnange mubyewalire naddala mmwe abeesimbyewo kubanga egyo emisango tetugyagala kugibeeramu naye nga temwerabira bwe tuba twogera ku protest vote twogera ku kalulu nga gwe olonda ambuleera yokka olonda ambuleera yokka genna ali ku ambuleera gwe tulonda kubanga twagala kukyusa bintu byonna mujja kudda ogundi yasoma afuuwa enzungu akola atya ab'enzungu abaasoma balemeddwa bonna mulaba Museveni abaziza ku sayidi ye abawadde sente zaffe z'omusolo ze babba mu gold n'ebyobugagga ebirala byonna n'emisolo gye tuwa balina okunoonya sente okusobola okubeezaawo kye gavumenti kyabwe ekiri expensive ennyo mu kugulirira mu nguzi n'obubbi kyovulira nga abasuubuzi mujja kwekalakaasa n'abantu abalala bonna mujja kubeera awo abaana bamwe tebajja kusoma ebyensoma bijja kubeera expensive nnyo lwa nsonga ezo nti bano banoonya sente ate ze bagenda okukozesa okusobola okubeera nga bamanipulatinga abantu okubateeka mu mbeera basobole okubeera nga babawagira bewaŋŋamye mu buyinza. Kakati protest vote munnange gwe kebera erinnya lya candidate katugeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president then ekifaananyi kyogenda kuba okiraba akabokisi akaddako mu makkati awo waliwo akabokisi akadda ku kifaananyi ke kabonero aka ambuleera kakulu nnyo. Kakati awo munnange tiiki akabokisi ke bakolekeddewo awo temuli kirimu kitegeeza gw'osigadde teekamu tiiki oba kinkumu. Tiiki gy'oteekamu tesukka kabokisi leka kukyamuka nnyo tiiki nga mu kabokisi ate ng'era n'ekinkumu kiteeke mu kabokisi tekisukkamu. Towandiika kigambo kyonna ku lupapula towandiika kigambo kyonna ku ballot paper. Nkwegayiridde togenda mu kifaananyi kya Museveni kubutungula mu maaso kuteekako bigambo kasajja gwe wantama tukwera kuwona nedda gwe muleke akalulu kali kootiikinze bwali n'ekinkumu bimala oba omaze omukuba. Kakati munnange ebyo tubirinze. Kakati munnange tukimanyi bulungi nnyo tebamaze okubeera nga bakonfaminga polling date era nga officially set bamaze okubeera nga bagamba nti 2026 elections era nga mugenda kubeeramu ba candidates key contenders abaweererako ddala ku bwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu ffena gwe tutunuulidde abasigadde tuyinza obutaagala kubamanya naye tulina okubakubuulira osobole okumanya baani b'otasaanye kubeera nga otunula nako. Museveni ajja kubaako n'ekikoofiira ki era ajja kubaayo wansi eri ku kapapula ku polling ku ballot paper yatera okusembayo n'enkoofiira kubanga yagifunako bwa monopoly. Akati oyo munnanga ajja kuba wansi eri togendayo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu atera kubeera mu makkati yaabwe era wogenda okumusanga ambuleera okikakaseke kabonero olonde. Kakati wagenda kubeerayo Mugisha Muntu owa ANT wagenda kubeera Nathan Nandala Mafaabi owa FDC Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party wagenda kubeerayo n'owa Peasants Party Robert Kasibante Osane Elton John Mabirizi bonna bagenda kubeera kaabo naye nkugabe twagalako omu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka gwe twagalako ne ku bupapula bu ballot papers obulala bwonna buli okulonda MP londo oyo ali wansi wa ambuleera naye abalala bali bakansala n'abalala bonna LC5 gwe twagala wa ambuleera bameeya bonna twagala waki wa ambuleera
ekyo kyoba omanya muganda wange. Kakati munnange nga bwe mbakubulidde abo bwe bali tewali n'omu yaavuddemu, bonna kuba akasente bakalina, soosi ebawa akasente. Kakati Uganda Police era tuli mu byakulonda. Uganda Police already yo yamaze dda okubeera nga eteekayo akalango, era essaawa eno bali mu recruitment exercise. Baagala emitwalo 10 SPCs be baagala abagenda okubeera nga bakuuma akalulu, bagenda okukola nga bakalabaala ba mu kalulu n'omusaala bagubateereddewo. Naye kati gwe kino kyo nga bw'okiwulira bw'oti jukira nti omusaala newankubadde kugenda kuba kuwa mu eri mu bannayuganda, naye jukira nti abapoliisi bangi basasulwa. Nsuubira okuba nti kale bwali basuuliddemu kalawensi katono ne bagenda okuuma akalulu. Naye kati gojja okwewuunya nti ne UPDF bawandiika amagye, naye nsuubira okuba ndowooza bano kati bakyakayiga be bagenda okufrontinga ano, beetegekera ekiyinza okugwawo, naye ng'era still munnange emitwalo 10 mitono, ate era emitwalo 10 tegisobola kuba baana ba ku byalo, kubanga bagamba nti emitwalo 10 egyo gye baagala bagyagala nga buli omu gy'akuuma akalulu era gy'abeera era nga bamumanyi bulungi nnyo. Kati poliisi begenda okubeera ng'ewandiika. Bano bamaze dda okubeera nga batugamba nti ba applicants balina okubeera nga balina national ID card, n'okuba ng'ogirina era nga olina ne baluwa ekusemba okuva ku local council chairperson, era nga okakasibwa nti ddala kituufu osula mu kitundu ekyo gy'ogenda okubeera deployed. Kakiba kitegeezera ejje terikola ki liyinza n'okutwegattako. Kakati munnange jukira nti Simon Yabakama yatukakasa n'atugamba nti okusinziira ku Electoral Commission nti we twogera polling stations mu Uganda ziri emitwalo 3,444. Kakati bano emitwalo 10 gye baagala gigenda kubeera ku polling stations ezo, era recruitment drive yalangiriddwa Inspector General of Police AIGP Abbas Byakagaba, era n'agamba nti batandise dda ne identification ne training, okubeera nga batraininga batendeka ba police personnel bano abagenda okubeera nga balaba bakola nga bakalabalaba mu nsonga eyo, ne exercise aba bagenda okubeera nga bakolamu exercise eyo ey'okusonsulamu nabo batandise dda okubeera nga baba traininga biki bye baagala mu abo abagenda okubeera nga balondobwamu. Kakati weewuunye nti amagye poliisi weeri, jukira nti amagye era ye poliisi wano Uganda bonna babatabiikiriza wamu mu abasirikale be mulaba nti ba poliisi babeera b'amagye ba UPDF ba SFC. Kakati awo we tuli muganda wange amanyi g'abantu versus bamukwata mundu bwe kigenda okuba. Kakati munnange nira ku nsonga eyo abantu balina ebintu bingi bye baagala okukozesa ennanga muntu. Kakati National Identification and Registration Authority bano batugamba nti balina 10,000 10,000 ebya national IDs ze baakubedda ziri mu warehouses zaabwe. Kakati nti okukeerewa okuziwa bannayuganda abazisaba emyezi egiyise emabega nti kino kigenderere, bo bwe bagamba nti baagala nti bakole kye bayita ekyali badde phased approach ku large scale, bazigabe okutoola eggwanga, era nga bo batugamba nti already zino zigenda kubeera nga zitwalibwa ku district. Kati districts ndoza zisaasaanye mu bifo ebyenjawulo okusinziira ku bantu ab'enjawulo gye babeera. Bano batugamba abannira, era newankubadde abantu bangi beewuuba kololowa okulaba oba bazimaliriza nga ate balina ebintu ebirala ebyezikozesa ng'ogyeko okulonda, naye bo bagamba nti bagenda kubeera nga baziteekera. Tebatubulidde lunaku ki, jukira abantu bagamba nti wano waliwo obukodyo bungi nnyo. Kakati munnange Okwalinga Nera Communications and Media Officer Peter Okwalinga bwatugamba bwatutegeezezza. Kakati bagamba nti essaawa eno bebawa national IDs beebo aba nga bo bazeetaaga mangu mbu balina agent and special cases
kakati simanyi oba gwe yiyo oyinza okuba oyagala genda mu ssako, oyinza okuba oyagala genda kukola kutya nti oba ekugasa simanyi. Kale baga nti bagenda kuba bazigaba mu bungi okwetooloola disitulikiti zonna bwe batyo bagenda okubeera nga bakola bwe batugambye nti naye baziina baazikuba dda gye ziri bazitadde mu warehouses zaabwe then bazitransporting bazitwale ku districts. Kati munnange General Museveni wakufa nga tamazeeko kisanja. Bino bigambo bya Ssemujju Nganda afaananyeemuko Matayo Omulanzi. Kale Matayo Omulanzi yagamba Odinga tajja kubaawo mu kulonda okuddako okwa Kenya. Mbu yayogera mbu tajja kubaawo era kujja kuba kwa mirembe oba olyawo. Kakati munnange era Ssemujju Nganda nga tanayogera bino Matayo Omulanzi yatugaa nti Museveni mu 2027 tamulaba taliyo mu 2027 naye nolaba ekifaananyi kya General Museveni nga bamuggulirawo emmotoka. Muganda wange guno omukono ekisooka ogwa kkono sigutegeera naba n'okukoga gukoze engalo zikoze naye tagujja wano bw'ati n'okuva mmotoka teyeekugamba akozesa omukono gumu. Kiki luvuutu lwasoba. Kakati munnange Ssemujju Nganda agamba nti Museveni newankubadde nga yandiyagadde nnyo okubba akalulu naye okufa tekugenda mukkiriza kubba akalulu tekugenda kumukkiriza kubba akalulu mu kulonda kuno okujja. Ssemujju Nganda bw'atyo bw'atugambye nti okufa tekugenda mukkiriza. Bana NRM ne bayomba ogamba otya Mukama Katonda yatta era yasalawo ogamba otya nti no okufa tugenda mukkiriza kubba akalulu. Kati kyategeeza nti pressure zigenda mukubanga bamukubye akalulu kiki kyonna kituliridde okulaba naye tetwagala ate munnange baffe twagala ekyo kyennyini ekyoyogedde tukiraba oba kinaaba oba tekiibeewo. Twagala kwogera nga tekiibeewo ate tujubise. Kakati munnange tubadde nga twebuuza ebibiina bino ebyakajja kati DF sente zeerina essaawa eno sente diriwo era bano munnange aba Democratic Front bamaze dde okubeera nga bakakasa nga bagenda kusasula nomination fees ez'aba parliamentary candidates bonna tebagenda kuzisasula. Kati abatunuulira ensonga zino bagamba nti of course tukimanyi sente soosi yaazo tugimanyi bulungi nnyo era nga bagamba nti bwekikola kigenda kubeera nga ate kireeseewo ebibuuzo bingi butya bwesobodde okubeera nga ekikola ekibiina ekipya nti funding evaawa tewali kubuusabuusa kwonna munnange okusinziira ku busungu Mohamed Nsereko bwe yakozesa mpuuga ndiddemu olukwe mpuuga ate nga mawera awaana mpuuga olwedde ali mu kasente kubanga yo olwedde tewakyali kubuusabuusa kwonna era ababaka bonna abagenda okujja kiba kitegeeza nti gwe omulondo oba olonze wa NRM yensonga lwaki Bobi Wine agamba nti gwe togezaako kulonda muntu mulala yenna atali wa ambuleera kubanga ojja kuba otukoze ekyajabu. Okay, byegabadde munnange oba bye bitonotono ebibaddewo oba ebiriwo n'ebirala wano mu Kampala bikyagenda mu maaso n'okwetoola eggwanga lyonna era wano Uganda Atalaje nga bulijjo tujja kuba tubiyisaawo.